ndowooza namwe abaali bazalawa bye tubagamba muli mu bukuukuulu namwe mwenyini mutandise kubiraba ku Bobi Wine. Waliwo yawandiise n'abuuza Bobi Wine yagenze mu palamenti y'e Bungereza ne palamenti ya oba komiti ya UN n'abuuza Besigye yatyangayo nedda kati shifuti naddala bali mu inasaako mukitegeera ngu webiraga si business as usual kubanga wano kuwangulawo Uganda va ku bya America Bungereza eyina kuba eyina omukono munene nnyo ky'oba ngu aba interviewinganga muzeeyi mu nsiko yali BBC y'Abangereza kati ne saawa zino abavuga ekintu kino kigenda mu maaso naddala bali mu inasaako oba va ku bya gavumenti state etandise kutegeera Bobi Wine yaani kujjako mistake egenda kuba age emu ku bana abasatu Bobi Wine, Joel Ssenyonyi ne Secretary General wa NUP Rubongoya kasitofuna yenna gw'otaataganya kwabo basatu nkiddamu kasitofuna yenna gw'otaataganya oba omukute let's olwaleero okute Bobi Wine omutadde mukomera intention si ya kulabikira ku ballot paper ku bana ababiri waliwo ajja kwesimba okubwa president ng'ekyali Senegal yali alina kuba presidency ye president neba bwe bakwata president general ow'ekibiina ekyali kivuganya secretary general Faye ye yajja si bwe bali mu kuvuga gavumenti ye Senegal kati tofuna amagezi ago ne bakulimbalimba n'ogamba kamukwateko omu oba okoze mistake yolifu yolojja baleke zide okunywa baleke kabeera karuuru kabyafaayo mu Uganda baana bacakale baana bakube ndongo campaign reason ku reason nefe tubagamba ebintu ne muwakana lwaki muba muwakana towakana baaba kubuulira mazima kati kinaddako palamenti y'e Bungereza enoonya weyitira nerememba akulira foreign police mu America yabadde Congo naye kampuni
z'Abachina zonna ezibadde mu bya gorodi mu byebugaga by'omutaka Kongo zonna bazigobyeyo. Bwe yavuddeyo najja wane Uganda naye kati baba America n'abazungu bonna n'Abangereza bonna babbi banoonya byabwe. Naye bani babawa chance okufuna bye batwagalamu ffe. Kubanga abatufuga bonna kuva ku mulembe gwo Edward Mutesa Wanutu basigire kiddamu kuva ku mulembe gwa Mutesa nga Bungereza as protectorate ya Uganda wadde balaga ngu from 1962 twafuna obwetwaze tibakulimbanga ngo twali tufunye obwetwaze batya osoma mu Luchina oba osoma mu Luzungu osoma mu Luganda mu Lutoro mu Lukiga mu Lunyankole kusomero basomesa Luzungu as official language. Oli muzungu oli Mungereza Parliament bateesa mu Luki okitegedde kati kujjako emirembe gy'Ababukaduneza gikomyewo. Naye Bobi Wine yagenze n'awandiika n'agamba maya fruitful meeting one by one. Yabiwandiise mugende mu byenoonyeza. Besigye avuganyiza emyaka kumpi 23 naye talinyangamu ye Palamenti. Kikulaga ki? Naye ebyo byonna kutuuka eyo mmwe mubikoze. Kati mugume